إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء. نضر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وقبل الله هذه الأعمار طهر الله هذه الأبدان، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله العظيم الحليم الكبير جل وعلا الذي يجمعنا دائما معكم في هذه القنوات الطيبة الكريمة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ndi mu studio lwaliro ne Sheikh waffe w'ekitiibwa Sheikh Musa Sibalu lunaku lwa kusatu biidhni tabaraka wataala, era nga mukimanyi nti ttiimu nika ebatuusaako emisomo egikwatagana ku bufumbo biidhni tabaraka wataala, era nga kati tuli mu talaka biidhni tabaraka wataala gye twatandika okubeera nga tulaba tuli ku anwa otalaq, emiteeko gya talaka nga twatandikira okwagala okulaba oba nga tulaba atalaqu raj'i wa talaqu alba'in. Insha Allah tabaraka wa taala jitutambulirako era nga olwaliro lunyini tuyinza okukomekereza atalaqu raj'i nga batuze tugitematima biidhni tabaraka wa taala, ate baada dhalika tujja kuba tuyingiramu atalaqu alba'in, talaka eyokwawukana biidhni tabaraka wa taala tulaba ate bifa ku nsonga eyo insha Allah tabaraka wa taala. Kitegezo Sheikh Musa Sibalu insha Allah taala tunatuuka waawo biidhnillah in baqina ahya Allah wanaba kyatuwadde obuwangazi kutambula mpola insha Allah. Akati kasonga kutagala okubeera nga tukomekereza nako ensonga eno biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kagamba nti ikhtilafu zawjaini fi raj'a, obutakwatagana wakati wa bafumba babiri mu kuddingana, okwawukana mu kwabafumba babiri mu kuddingana. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Naam, yesigadigenda okulaba nga jetegala kuba nsonga mpanvu egenda kubeera nga nsonga nyingi insha Allah, nenga nayo katugirabe tubeere nga tugenda mu maaso. Agamba ekisooka nti idha ikhtalafa az-zawjani fi husuli ar-raj'a, singa abafumba babiri bafunamu okwawukana oba obutategeeragana ku kutuuka ku kuddingana ne bafunamu okwawukana, fadda'a az-zawj 'alayha annahu raja'aha, omwami ng'agamba nti omukyala yamuddira. Tegedde ng'agamba nti yamuddidde oba eggula oba ennaku bbiri eziiso, ng'agamba nti nti omukyala namuddira. Tegedde y'omwami agamba nti omukyala nakola ki? Kati fa ankarat hiya, y'omukyala n'agaana n'agamba nti tonziriranga. Tegedde tonziriranga. Kibeera kitya? Agamba nti suddiqa in kanat fil iddati ittifaqan, agamba nti singa omukyala abeera akyali mu idda, mwana wate ebigambo by'omusajja oyo bikakasibwa era ne bitwalibwa amakulu nti abakyali mu idda. Bategereka bakyali mu idda, abakyali mukyala we, abakyali mukyala we. Lwaki kitwalibwa ekigambo kye ng'omukyala ono akyali mu idda? Li'annahu, kulwokubanga ye akhbara bima yamliku isti'nafuhu, ategedde fala yakunu muttahaman fil ikhbar, kubanga aba ayogedde ekyo ekiri mu bufuzi bwe kyasobola okuddamu n'atandikawo okutambuza amakulu kyalinako obuyinza yali ayimiriza kati wabanga obufuzi oba obuyinza bw'okukitandika okukiddamu okukitwala mu maaso abaabuulina olw'ensonga nti omukyalo n'akyali muki mukyala we abaatubuulidde ekyo kyalinako obuyinza okutwala mu maaso ogenda nakyo mu maaso
ekyaki ekyokubufumbo bwabwe omukyala bamuzizza mu bufumbo wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan fala yakunu muttahaman fil ikhbar era tattahamibwa tetugana kigambo kye tugatwala butereevu otyo kugamba nti omusajja oba alimba oba kya olw'ensonga nti omukyalo nakyali muki muidda akyali muidda ebbanga limala nga omukyalo akyali muidda kati omwami mwana wattu alina obuyinza obumuddira biidhni tabaraka kati ku nsonga eyo ekigambo kye kibeera nga kitwalibwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Namba 2 فإذا قال بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة فأنكرت ataba nange singa omwami yogera ekigambo ekyo nti omukyala namuddira wa idha qala ba'da inqida'i al-idda singa idda gwako omukyala mazeko idda ye emyezi egiweddeko kati omwami nagamba nti omukyala oyo namuddira ng'akyali mu nnaku eza idda namuddira ninga idda eweddeko kati ebyabyogera nga idda eweddeko agamba nti wanega omukyala oyo namuddira nga idda ekyaliko fa ankara ti omukyala nawakanya n'agaana embeera ziba zitya tulule ensonga zino waggulu oba wammanga ziri 2 esooka fa in athbata da'awahu bil bayyina singa omwami akakasaawo singa atuwa obujulizi ku nsonga eyo gyayogerako nti omukyalo niyamuddira ng'akyali mu idda n'aleeta obujulizi n'aleeta ebiraga oba balinawe bawandiika oba waliwo abajulizi abeesigwa abalungi nga Allah yatugamba nti wa ashiru dhawayi adli minkum n'abaleeta oba yakwata eddoboozi amaloboozi bagakyusakyusa nnyo tetulikozesa mu busiraamu kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan n'aleeta obujulizi sahhat raja'atuhu okuddirako omukyalo oyo kuba kutuufu singa ajja n'obujulizi. Ensonga y'okubiri fa in ajaza az-zawju 'an al-ithbat singa omwami taleeta bukikakasa nti omukyala yamuddira tuli kukubeera nga ebyo abyogedde nga bino byonna bimutuukako lwaki tukoka ekyakyogedde nga idda ekoze eki emaze okuggwako kati kyagamba nti singa alemebwa okuleeta singa alemererwa okuleeta obujulizi obulaga nti ddala omukyala yamuddira falqawlu qawluha mazima ekigambo ky'omukyala okitutwala ekyogaana okubeera nga omwami ono yakola ki olwokubanga lianna hukuloka omwami ono idda'a muraja'atuha atugamba nti omukyala yamuddira fi zamani la yamliku muraja'atuha fi mu kiseera ky'atalina buyinza kumuddira otegedde ekiseera nga kyaggwako abatalina buyinza kukola ki kumuddira wabarakallahu fikum wali ekigambo kikyatwaliddwa nga omukyala ono akyali mu idda wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ekyogezo eyokusatu wa idha qala az-zawju lil-mu'tadda singa omwami agamba omukyala we ali mu idda n'amugamba nti qad raja'tuki nkuddidde nkukoze ki nkuzizza oba nkuddidde faqala omukyala n'agamba nti qad inqadat iddati idda yange sibe eweddeko tegereka omwami yazagamba nti nkuddidde omukyala agambye nti okusinziira ku nnaku zewangoberako zewampeerako talaka idda yange ekoze eki ekyo kibeera kitya wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan kijja mu bigambo bino wammanga ebigambo bitya bigamba nti fa in kanat al-mudda bayna at-talaq wa bayna al-waqt alladhi tadda'i al-mar'atu inqida'a al-'idda wa inqida'a al-'iddati 'indahu kafiyan لانقضاء العدة قبل قولها بيمينها ولم تثبت الرجعة agamba ati singa embeera ebwere bweto netutunuulira nga okuva netutunuulira ebbanga oba obudde ebbanga wakati w'okumuwa talaka ne wano omukyala bagambira nti idda eweddeko netubanga ebbanga eryo limalira ddala emyezi gya idda oba ebbanga lya idda mwana wattu omukyala oyo ekigambo kyo kikole kitwalibwa era okuddira kuba si kutuufu tekukkirizibwa lam tathbut tekuyimirawo okuddira omusajja okuba ayagala okuddira omukyala oyo owekyo mukirabye wadde kale eyinza okuba nga talaka esooka oba eyokubiri abalina kuddamu kumukuba manda muto bwakkiriza n'amuwasa buto wadde nga tamaze kukola ki kufumbirwako kubanga okufumbirwako kuli ku talaka eyokusatu kakati tutunuulira ndowooza kifaananyi mukifunye idda omwami yazze agamba nti
nkuddidde mukyala wange omukyala gamba nti idda yange yaggwa mukyala gamba nti idda yaggwako buli omu onagamba nti nkuddidde onagamba idda yaggwako kyekifaananyi kati sooka mu nsonga zino tutunuulira wakati w'okumuwa talaka wabugimuwadde talaka ne wakati w'ekiseera ekyo kyayogereddemu ebyo nti idda yange yaggwako tutunuulira singa ekiseera ekyo kiba kimala ekiseera kya idda nti myezi 3 atukubalira omutalaka paka kati myezi giweze 3 entukola ziweze 3 Allah ziyagamba kyo kitegeeza nti ekigambo ky'omukyala oyo kiki kituufu kubira qawluha biyaminiha ekigambo kikikirizibwa n'okulayira kwe alayira ati wallahi omusajja oyo tanzirira idda yange eweddeko yanzira idda ekoze eki ebyo abiŋŋamba idda eweddeko kati alayira n'ekigambo kino ekitwalibwa wala mutafibutu arraja mwana wattu okuddiŋŋana tekuyimirirawo era tekukakatawo ekyokubiri mu nsonga eno oba ekiddako wa in kanat hadhihi almudda la takfi liinqida'i alidda singa tulaba ebiseera ddala omwami byamuteeramu na bino byagambiramu na bino byagambiramu nti idda yaggwako nga ddala ebiseera tebimala kubeera nti omukyala wafulumira mu idda tegereka buluganda بأن كانت أقل من مدة تنتهي فيها العدة شرعا ngokubeera nga mbutuufu ng'obudde bwa ebiseera bimpi nnyo okusiza ku biseera omukyala byamalamu idda mu busiraamu twagamba entukula 3 oba myezi 3 naye tugenda okulaba weyamuteera nabano bweyagambira nti idda yali eweddeko nga giri myezi 2 giri 2 kitundu wakyabulayo wiiki wakyabulayo ennaku 10 wahakadha kati lam yu'tabaru qawluha ekigambo ky'omukyalo oyo kikikola tekitwalibwa watasihu raj'a era okuddira kw'omusajja okwabadde omukyalo oyo kukkirizibwa era kubeera kutuufu lizuhuri qarina tukadhibiha olwokubanga waliwo ekitulaga nti omukyalo onaalimba kyekiriwa bwekubeera nga ebiseera bya idda byagamba nti byaggwako tebinaba kuddako oluvannyuma lw'okubeera nga tutunuulira tiyamuwadde talaka okuva mwezi bwe guti kati tuli mwezi kiti bwe guti omukyalo ono alimba siwa kitibwa kirina okubeera nga kifaanagana wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan nekibeera nga ekigambo ekyo kitwalibwa olw'okubeera nga tufuniyo ekintu ekirala kitulaga ki obulimba bw'omukyalo ono shaka agamba nti wanonno ومن هنا ندرك أهمية الإشهاد والتوثيق للطلاق والرجع وننو tujjawo obukulu bw'okubeera nga tuleeta abajulizi n'ebiraga mu ttalaka n'okuddira bagamba nti wano tulaba obukulu bw'ensonga eyo tulaba obukulu olaba byonna byonna bizibu bibeerawo wanzirira tonziriranga nakuddira tonziriranga batandise bikayaniramu kati bwe mubeeramu ateekawo abajulizi okuva ku ntandiko ate mubaamu kaayana webali nnyo nti abugondi yaliwo oba ekiwandiiko nga kivaayo kinakuwa ttalaka mu nnaku z'omwezi bwe giti olwaliro idda nnyaba eweddeko kyate naggwako kiba kitegeeza nti oteekako n'omukono naye ate kuva mu nnaku ze bwe tubala kati mu nnaku ze tulimu ono idda ekyabuzaayo ennaku 10 idda ekyabuzaayo wiikisi 2 idda ekyabuzaayo wiiki kati ote ogamba otya nti nno nakuddira nga idda yaggwako kiba kitegeeza nti olimba tegere kati byonna byonna byatulaga shekhe byagamba ti olwo tulaba obukulu bw'okujulira bw'okubeerawo obujulizi bw'okubeerawo ebikakasa nti omukyala omutadde oba omukoze eki oba omuddidde fala yambagi agamba nti tekigwana fala yambagi atahawunu fi dhalika agamba nti kigwanira ddala mulundi gumu kubeera nga tukola ki nga tugayala mu nsonga eyaki ey'okubeerawo ebiraga nti omukyala omuddidde oba omutadde la siyama okusingira ddala fi zamani lfitina wallahu alam kusingira ddala mu ebya fitina ebya shekh omanyi nti tuli mu biseera bya fitina ebbanga lyonna otegedde kati ebiseera nga bino mwana wattu ebintu byonna byetaaga byaki byakubeera nga tuteekawo abajulizi buli kimu kyetaagisa okuba nga obuwandiiki wala shaka fi dhalika lwaki lihimayati huquqi nnansi olw'okukuuma rights z'abantu biidhina tabaraka wataala kiringira mu kukola ki kuba buli olwaleero ne gw'oteresezza obuteresa ekitereso era naye akyegaana n'akitwala n'akikumpanyizaawo n'akusaba nga mutwawandiikawa ani yaliwo taata wange muto yafa naye mu bintu bye twasanga nga yabitereka nga bwogamba omusajja omukulu alina ebintu bibiri yatereka twasangamu ssente nga waliwo yamuteresa ssente ssente ezo ne ziyitako ne bakyusa endala ne bakyusa n'endala ng'emirembe gijja ne basisuza nga ssente yazitereka era nnyinizo teyadda naye ssente zasangibwawo
Allahu akbar seko manyi kitegeeza bwesigo bwekikecha waggulu kuba omulembe bwe gujja tugambe nti Amini n'avaako sente endala ze zijja Obote n'avaako Amini n'aleeta ezize Amini n'avaako Obote wano n'aleeta gundi okitegeera kuba yafa mulembe guno gwennyini ebbanga si ggwanvu nnyo okitegeera 207 kati ogenda omuntu akyafaanana ng'oyo ne bamuteresa ssente n'abeera nga ssente ezo zennyini zakyayina Allahu akbar kwe gwakitegeeza nti yatereka ekintu kyatayinaako kulowooza tugamba kitereso takinamu oba kyange oba sizize sekaabo be bantu bayita ki abamazima abeesigwa wallahi khalilun mahum oli akuwa ssente nagamba nti ssente ezo zintwalire gundi tegeera naye kootambula bw'oti ng'oyagala kyenji kwokwata nossa nawo n'ozikyusa essaawa eyo amaani oba ogituukiriza omuwendo gwe gumu naye ssente si ze baakuwadde ate nga tomaze mumugamba namugamba so singa omugamba bampadde ssente wano naye njagala kolamu kyenji ate ne boona okituusa gyali togenda mugambe bazimpadde mu bweziki nakyusizza omuwa buyo olw'okuba golowooza nti omuwendo gwe muwendo so nga ekintu nga bwe bakikuwadde bwe kiteekeddwa okubeera nga kikola kituuka ewali nnyini kyo tokyusaamu mpozi nga olwaliwo bwe tulina nti muna ebintu byakwekengera biki olina kuteesa ssente n'oziteeka ku akawunti yo mathalan anti okwo kwe kutereka ssente kati ayinza okuba nga akuwadde bwa 10,000 mathalan oba bwa 10,000 kati n'oteeka ku akawunti kati mu kujjayo nga azinonye obanga ozimutwalira nesijja bwa 10,000 kibeera kyanjawulo anti kyetugamba nti kati twagala okutangazaamu kyekyo tekirina buzibu ekyo kiri okke naye omuntu nga bw'akuteresa n'otereka mu nnyumba kyakuteresezza ky'olina omuwa bwe mba nakuteresa sitoovu yange okitegedde sitoovu yange nga oba yamenyekako kemenyese yeeyo saagala ate kusanga sitoovu ndala lwaki ogifumbisa ekyokubiri yo yennyini gye njagala sagala kuŋŋamba nti ate eri yakola ki yayononeka n'engula endala soovu yo yiino eri yayonooneka nakuteresa kufumbisa okumanya abantu ebintu bebabeera baagala ojuga kyajjula igi bwebamukubira akasisa mweyayasinza Allah tabaraka wataala bamala okufuna amawulire nti ddala baali kubadde ku bukyamu omusajja ye mutuufu ne batandika okwesasasiza amaaso nyinsinyo kale tusonyiwe tukuzimbire n'akasisirako tukazimbe namugolodi biki n'abagamba nti aiduha kama kanat nkagalanga bwekataka kamuli subi bwenkaagala nita byakulabira ko sigama nti kali kasubi bati kugamba nga bwekali nga bwakagala y'ennyumba ye mwasiza Allah tabaraka wa taala lwaki mumuleetera amafandali gammwe nakugira nankani kakati barakallahu fikum katujja wano ka faida nga tunatera okukwaliriza nti atalaku raj'i taraka eyokuddira yankusu adada tatliqat ekendeeza ku miwendo omuntu gyalina okukola ki abakutu nti wadde talaka wadde omukyalo muwadde talaka neeruma n'omuddira nga idda tennaggwako n'akuddira omukyala eyo ebeera talaka esooka ebeera yaluma so sigamba tolwokuba omuddidde ng'akyali mu idda nti olinga atamutalakangako obeera omukozi eki oba omutalasi kyagamba nti mu bitwala bye twalabye nti anna rajula mazima omusajja yamtaliku 3 tatliqat alina obuyinza bwa talaka 3 zatalako omukyala wa hadhihi tatliqat tanqusu bikulli talaqin raj'iyya agamba nti talaka ezo zikendeera buli talaka gyamutanga wadde yakuddira osigedde kana au ba'inan raji'iyan kana au ba'ina oba yakuddira oba yakukola ki oba yakuteera ddala wa muraja'atu ar-rajuli imra'atahu fil 'iddati la tamhu ihtisabu tatliqati alayhi okumuddira tekitegeeza nti kijjawo nti ebalibwa gy'omuwadde okugibala omutalako olusoose nga tubala nti emu wadde omuddidde oba omuddira esigala eri emu
chagamati fa in kana talaqaha al-ula thumma raja'aha bwabanga yamutalaka talaka esooka ovanyuma namuddira faqad baqiya lahu ithnatan abasigazza entammeka abasigaza entabbiri abasigadde talaka bbiri wa in kana talaqaha athaniya bwaberanga ngobutalaka kwa mutalase eyo talaka yakubiri mutalaka odde kata mutalaka yakubiri thumma raja'a fa namuddira baqiya lahu tatliqatan wahida abasigaza talaka emuja abasigaza sembayo wa ala hadha اتفق الفقهاء إلى نكون نكونسونجيو أبا علماء أبو الإسلام وبمن أبو الإسلام بيجتا كونسونجيو لقوله تبارك وتعالى كل آية الله عز وجل يجامع إجامة الطلاق مرتان وكتلك مشارع وتلك الزوجة لزبا مكا زبا بيري كتم تلك زبيري فإمساكم بمعروف وسبلكم مدي مبرونجي نمدي دعوة تواشيراوي أو تصريح بإحسان أبوكم واو كان نمواو كان إلى مبرونجي وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا kikasonga kitwagala okuberanga kisembyayo kitalaka ntolowooza nti noboto omukyala n'omuddira mbodo talaka eyotakubaliddwako badibala fumba bamulumba mulimu talaka oba osigaza bbiri bw'omuwa talaka eyokubiri n'omuddira n'akyendera obeera talaka zewakamutalaka ziri bbiri ng'osigazzeemu era eyo olugimu weesembayo ate biba bimwanvuye biba birala وبارك الله فيكم قبل تجيك كلابا إن شاء الله تبارك وتعالى تنسوا إلى أنت الطلاق الرجعي تجيكم مكان الزول واريو إن شاء الله تبارك وتعالى تلاك يوكد لا قبل تجيو جدكم مجا كد يوم مراجعة موريزة بسمو جفرجيسة كونسونجا يوم بيرنغ متمكنة إن شاء الله تبارك وتعالى كتي أوروكسة ورجع إن شاء الله وبمرون يوقف فوقنا إن بكنا أحيا تجينا كتاندي كوكتنولي دا الطلاق البائن تلاك يوكوا وكنا amakuru tuliakuwadde talaka idda ne gwako abaffe tukana tutya mateeka ki biki byonna genda biraba inshallah tabaraka wa taala subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.